BOCAT TV Neera. Kwaniza nnyo ku BOCAT TV bwe bali kubeera mpozi nga ate otulaba bulungi nnyo subscribinga olikinga. Tuli Kitiibwa Bale Bugerere yonna bye bimu Kayunga. Tulina omukyala Bagala Etobye mujjukira bulungi nnyo. Bagala Etobye sooka babuuzeeko. Abawuliza bafa abalungi era abatulaba saawa zino ndi musanyufu nnyo. Nsanyuse nnyo okubalaba. Bannange twasobola okuba wakadi ewala gye mubadde yonna naye ku BOCAT mundaba bulungi nnyo. Era mbategeeza nti ndi mu ssanyu, ndi mu manzaali, tuli mu kwejovaana bwejovaanya. Abange temuwulira mbu ali mu manzaali ne mugamba mbu yafumbirwa nedda. Kufumbiza omwana akaana kange akawala ka second born kange. Kamyaka emeka? Kali myaka 27. Sona tewanange mbasabe gye muli yonna gye mundabira gye mutulabira temunooma yambeko okusanyuka. Temunooma. Temunooma Bagala Etobye mbadde mulanga serebu wamwe naye kati ndi muntu mukulu era n'essaawa zino ndowooza mundaba enfaanana n'ebyambadde bya kintu kikulu. So kati ndi nazaala we mundabira kati essaawa zino. Oli nazaala? Ye ndi nazaala. Guyokkulika Munnange webale kusaba. Webale kuuma mwana. Amina. Omanyi si kyangu okuuma omwana n'aleeta omusajja asinga beeyayula bweyayuzi. Kikulu nnyo naye omwana wange adde mugumiikiriza bulungi nnyo. Mwana wange yayagala Katonda n'alokoka era agenda kufumbirwa mu nfumbirwa eweesa Katonda ekitiibwa. Tuzze nno nga tutambula omwo naye nga tewali buli bwe mubuuza tugenda Bagala Etobye nti muyitaawo mukkirira. Erinnya lyo lyakolebwa nalikola Katonda ye yalimpa nga teyeebuuzizzaako muntu yenna. Wabula n'alimpa nga asinziiranga bwenfaanana nga bwondaba kati ssaawa zino n'erinnya terisobola kukanga. Nange era n'omuntu gwe liriko era omulaba. Nesoko bakange mwaliri abantu tebajja gamba Bagala Etobye abadde ati soko tuwe tune awo. Yes, nkyayiwo ng'edda. Bw'omwe Bagala Etobye zino sonse nva Kitiibwa Bale Bugerere ekindeese wano nzize mbagambe abaami nsusiza nammwe obunafu era okyabata. Poza akala kali katya? Akalala kali kagamba nti Bagala Etobye ekyembuuza leero mukinziremu abakyala abegabangula mwoba mwaba mutya emaali gy'ozunza buli wantu n'ogigaba mu bazungu n'otwala mu bakyayina n'oweereza Mubintu osodde n'omuwanvu n'otikka okyayagala. Oba kali ak'eki Nigeria? Ak'eki Nigeria. Ako nako kali kagamba nti nsonga ya laavu yendese bakyala bannange ndwadde n'omutwe zenna sikyetegeera kindeetera obusungu abakyala okudagana omukwano ng'ate buli kakodyo Mukama Katonda yakatuwa taata w'abaana b'ogolira okumusakula. Alekera bagere bakunoonyeeko ku BOCAT gyali bunyo weyagala mu full swing. Okay, Bagala Etobye. Wangi. Tuli ku mukolo gwa muwala wo bamuyitani amanya? Omwana wange bamuyita Kyandiru Dayana. Tata we ye yani? Tata we bamuyita omugenzi Charles Damuke musajja mu Lugwala. Mayino Kayunga United States ya Uganda buli ggwanga gyeriri. Butelevu nnyo. Omwana ono ogambye myaka meka? 27. Wamuzaalo ine meka? Omwana ono namuzaalanga nina emyaka 18. Poza gaye wokubiri? Second born wange. Ate addako asooka mulenzi? Asooka naye muwala. Abalenzi olina meka n'abawala meka? Abawala nina 2, abalenzi nina 6. Ndi mukyala muzadde mulungi nnyo. Oma baba. Oli musava. Eteri byagamba mu ate. Tewali Katonda kye yanseera. Ezadde teyanseera n'ombiri teyanseera. N'ombiri yakuseera buli kimu kikyo amagi gakyalimu. Tulaba ayagala kumanya Bagala Etobye ali myaka emeka? Bagala Etobye nina emyaka 45. Sure? Yes. 45? 45. Abaana n'oba Bona kumukumu awo byali bize. Abako batuuse? Abako batuuse balina we bali we bambalira naye nga we kisaazi we tuli banaatera okubanga bayingira. Nga bayingira. Omanyi waliwo okubeera olina gw'otumyeyo asooka alabe abako bamanyi okwebuzaabuza. Ntumyeyo omuntu era tukakasiza nti mutuufu mu nnyumba bagera kuyingira yiya. Kati ye muwala wange mulabye omanyi ono Bagala Etobye muwala wange ate afumbirwa muzzukulu wange bannange. Kakati nze ku mukolo gwa muzzukulu wange bannaye
ate mpozi abeera muwala wa Bagala Etobye era ndowooza naye tujja tunaamufunako. Yes, Nteko mufunako. Wamate. Engeri gye ndalaba ng'oli mwavu nga tosobola kumpa maali ewera nsalawo mukuggyeko. Wanzijjako omukyala naye nja nnyiiga. Nedda mujja kuteesa. Naye agira abeera kamulundise. Agira abeerako eyo. Kituufu. Abaana we bali abalala? Abaana we bali bonna. Kale. Toyanze tukyali kayunga eno ku mukolo gwa Bagala Etobye. Si gwa Bagala Etobye gwa muzzukulu wange muwala we. Muyinza okugamba nti Bagala Etobye kati gwakubye ekidaala. Ekidaala kyaliwa? Ekyali wano wennyini we banzijira wano ewaffe wano we tuyimiridde kati ne bantwala ekyato wali we nabazaalira. Eri kyato kati nno mbadde nze nga mmanyi wano weewawo. Eno w'abazadde? Wano waffe. Eri ekyato gye tuyise we wali gundi wali amakaago. Kyemaani wano yaani? Kyamaani wa wano yakagenda bambi Mungu yakamukowoola babadde bamuyita omwami Alikanjeru naye kati twasigazaawo vice we bamuyita Kantubuntu. Amanya geero baaba gabaakolamu. Wawulira otya nga muwala wakugambye nti agenda kuleetera omunne? Bannange nawulira essanyu nawulira nga mpuliranga saawa eyo nkyukiddewo nga mpulira si yenze era yensonga lwaki kali n'essaawa zino munda wange ndi mu ggomesi. Yakulumyako ku mutwe omwana oyo? Nnyo. Nga lwaki akulumya omutwe? Omwana oyo yasooka n'anfuukira okubeera omuzibu nga buli kyemmuguza okumuteeka mu bwongo nga takikkiriza ng'alabanga nze atategeera. Alina kiki? Nga yalina kiki nga yalaba saawa eyo kyakola kyekituufu myaka naye gy'agenze ng'akula bannange ate n'afuuka mukwano gwange nnyo nabanga mpulira bulungi era kati buli muntu ayita munne nti ssenga. Kubanga omukansolinga naye nakansolinga yes. Kati ekiseera kituusa kugambye ndeeta munnange. Era bwe yaŋŋamba nti aleeta mwana munne nawulira essanyu nengulumiza Katonda ne ŋŋamba nzaani Bagala Etobye omwana owange nange nabanga Katonda amuwadde aleeta omusajja n'atagamba tobakanviire mu kaliyoki emanyi ffe tuli bayaaye mu disco naye n'agamba nti nteeka okukutwala mu maaso g'abakadde bange. Abasajja babbi nga tujja kujja zazaalamu abaana nga 5. N'omulenzi naye teyakkiriza kutwala muntu gw'atamanyi waava n'asalawo n'agamba nti ntwala mu bakadde bo nange nkutwale mu bange tuwe tuvaawo tugende mu kanisa abantu batujulire mu maaso ga Katonda wambaza empeta nange onnyambaza empeta. Wamubuulirako ku kyobutanoba? Ekyo buli ludaku kyensiibako nga mutegeeza enkwata gye bakwatamu omusajja we bamulabirira mu buli mbeera yonna nange ne mubulira nti nze natuuka okuva ewa taata we paka bwe yafa nga sinobye era natuula ekyanzigyayo kuba nti yali avuddewo naye saanobako ate naye saagala anobe njagala afumbe paka Mungu lwali mukoola lwali baawukanya. Bubaka ki bw'olina eri abaana abakyali abato abatannaba kubeera nga bafumbira tebannayingira bufumbo bakyali awo bakyayataaya butaayaaya? Mpozi obubaka bw'eŋŋamba abaana abakyali abato naddala abali wano kati saa zino ku mukolo guno gwe tuliko basaba basitooke batunuulire ekifaananyi ekiriwo kati saawa zino wakati wa munnaabwe bawulirize bakadde baabwe beeyise bulungi mu nsi kwegamba babeere nga batya ne Katonda. Omwana buli lwakula nga talina ddiini mu mutima talina kyakkola buli kyayagala kyakola so mbasaba babeere bakakkamu bawulirize abazadde baagale ennyo Katonda ebisinga byonna Mukama abeera asobola okubyowanguza. Mumanyi tukaluubirizaamu eyo batabani baffe bajja okunona abaana ne babakaluubiriza nti ate kino bwe kibadde kiri bwe kiti nedda ate nga bali baasiimagana. Nze ku lwange nganze Bagala Etobye ndina musanyufu nnyo era sirina kyenyiza nakalu nze n'abaana bange bakimbuza bagamba mama tukukolere ki ne mbagamba nedda mmwe kyemuwulira mu mutima gwammwe kyemunjagaliza ekyo kyemuba mumpa nja kuba musanyufu nnyo wabula nze mbaagaliza mubeere mirembe mubeere bumu ate ne Katonda naye abaweeremu omukisa mu bufumbo bwammwe mufunemu n'ezzadde. Obubaka bw'obusembayo eri abawuliza ba Radio Simba n'abalabi ba BOCAT TV?
obubaka bwange obusembayo kubawuliriza ba Radio Simba n'abalayi ba BOCAT TV banayimbebaza ebiseera byonna byentambudde nammwe nga tutambulira wamu nga munjagala nange nga mbagala eno abatuuze gye tuyise baagala kuzza oddemu nange temunzita mbeekalidde era nagye tuyise nga bagamba tulina omuzza ekyo mbasaba babeere bakakkamu kati nga bwenkuze nsaba mbeere senior advisor wakyo obeere legend ngenda kwera legend nga weetagisa okukwata nga nkola ki nkwatawo aweetagisa okutuuka nga ntuukawo era ndi musanyufu nnyo kankubuulire kojja wange ku bantu bange abeekayunga bannaye tebanswaziza banjagadde nnyo abantu bazze mu bungi ate nga bakyajja mu bungi abantu bamanyi otuzirira emikolo nebesaawa kaadi babadde nga bansanga ne bayoba ne bagamba badde totuwadde kaadi naye ffe tukola ki tugobe ekyamazima ne bajja oli n'agula n'olugoye n'alundeetera nangamba olaba luno lwe ngenda okwambala omukolo gw'omwana wadde tewampise so besaawa kaadi sigamba nti badde sibaagala naye okwerabira kubaawo mbasaba munsonyiwe naye nsanyusa okubalaba mwebale kujja tusanyukire wamu omwana waffe tumusiime ate emmere yabwereere lusuku ndulaba ate nnyingi teri yagamba nti abantu bafise okulya tewali nasobola kugamba nti agenda nga talidde bagenda kulya ate bagenda kunywa ago ogutali mwenge naye amazzi so mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala kale tweyanzayo tweyanzege tuli kitimbwa wano bayitawo ate wenyine tuli kitimbwa bayitawo budaada tuvuze kuva Kampala ne tujja Kayunga ne tuvuga eri oluguudo lw'ekitimbwa paka mu tawuni paka wano e Budaada kifaananamu ne buduuda kiri buduuda kino kiri budaada kale mubeere bulungi bannaffe mweraba BOCAT TV Neera.